ono omwana yabula okuva ku famire ye, bazadde be ne banoonya omwana nga tebamulaba, era nga kigambibwa nti yabbibwa okuva mu maka agajjajjawo amanyiddwa nga John Kakuru we yali abeera, we yali mu kaseera ako nga waasiiba naye ng'abeera n'ennyina Nowarin Pastera. Oluvannyuma batandika omuyiggo gw'omwana ono era bategeeza nti leero ku ssaawa nga 6:20 ku ssaawa 12:20 yes, omulambo gw'omwana ono gusobodde okulabika nti gusangiddwa nga gusuuliddwa abantu abatannategeerekeka mu maka ga neighbor amanyiddwa nga Constance. Ttiimu ya poliisi oluvannyuma ezze mangu ddala nesobola okulabika nti enoonya omwana ono okugjawo omulambo gw'omwana ono agenze maaso n'okulabika nti asuulibwawo, era okusinza ku information gye batuwa olunaku olwaleero, poliisi egamba nti ba detective aba homicide detective team okuva mu poliisi batandise okulabika nti banoonyereza ku kikolwa kino eky'omwana ono eyattiddwa nga beeyambisa embwa ezikonga olusu okusobola okuzuula ebintu eby'enjawulo, era waakiri ebimu ku byo bizuuliddwa nga beeyambisa canine dog esobodde okuzuula enkumbi kw'ossa n'ebizibiti ebirala omubadde engoye ezabaddemu omugenzi nga bisangiddwa mu nnyumba ey'omukulu amanyiddwa nga Byamukama Justice, nga kuliko n'amatonda ag'omusaayi. Byamukama mangu ddala poliisi yasobodde okulabika nti emukwata, era omulambo gw'omwana ono ne gutwalibwa mu ddwaliro erya Kabwohe Health Center okusobola okulabika nti gukolebwako examination okusobola okugwekebejja. Poliisi ne bagamba bagenda maaso n'okuvumirira ebikolwa bino eby'abantu okutirimbula bannaabwe mu ngeri ey'ekyeyonoonero. Okusinziba ku ASP Marshal Tumusiime agamba bakyagenda maaso n'okunoonyereza ku ttemu lino eryakoleddwa ku mwana oyo omuto wa myaka 2.5 omuntu n'atirimbula omwana wa munne nga teyeesiseemu wadde okutya nti oba waliwo ekiyinza okulabika nti kiddiira. Naye nabagamba nti teri kintu kizibu kyakuttanga muntu kugamba nti omuntu munnaamusse nti ose omuntu n'otambula butambuzi n'ogenda, kizibu nnyo, era ebiseera ebisinga bamaliriza nga bakutte olw'ekikolwa ekyo ky'oba ogenze maaso n'okulabika nti okola oba otuusa ku muntu munno. Bazadde b'omwana bagenda maaso na kukaaba. Byamukama yasobodde okulabika nti akwatibwa, poliisi egamba agenda kubayamba nnyo okulabika nti banoonyereza ku ttemu eryo eryakoleddwa mu bitundu eby'e Bushenyi, nga kigambibwa nti omwana oyo ateekwa kuba nga yattibwa ng'ennaku z'omwezi 18 ku lunaku olwa bbalaza. Leero olunaku lwa 3 bagamba bakyagenda mu maaso n'okulabika nti banoonyereza. Mu ngeri y'emu okwetangira ebikolwa eby'ettemu, omwogezi wa poliisi mu Uganda Afande Fred Enanga mu katambi akagenze maaso n'okulabika nti kattibwayo ku mukutu ogwa poliisi olunaku olwaleero. Afande Fred Enanga akubirizza abantu bonna okulabika nti bakuuma ebibakwatako nga byakyama, nga bye yatugamba luli ku lunaku olwa bbalaza. Ne bagamba bongedde okulabika nti bakkaatiriza ng'ekitongole ekya poliisi nti buli muntu wenna ng'olowooza ku bulamu bwo, ng'olowooza ku bulamu bwo okubeera nti oli safe, kyandibadde kirungi nnyo oba kyamakulu nnyo okuuma ebikukwatako